Yusuf Kawoya yakwatibwa wiiki ewedde okumpi n'ekkanisa ya Christ the King mu Kampala ng'abaamukwata baamukuba ebigala by'emmundu era ne bamukuba mu mmotoka ekika kya kamunye ne bamutwala gy'abadde akuumirwa. Okuva lwe yakwatibwa wiiki ewedde abantu abawera bazze basaba omusajja ono ayimbulwe nga n'abamu bazze balaalika okwekalakaasa. Leero ekitongole ky'abambega b'amagye ekya Semayi ekibadde kyakwata omusajja ono kimuyimbudde awatali musango gwonna. Withdrawn our complaint from the Uganda Human Rights Commission because it's clearly biased. None of those people provided for us on that list is missing, genuinely missing. No. From the interactions we've had with these people, I do not believe honestly that any of those people are missing. Our entire budget for Kampala Regional Office for that period was devoted to looking for honestly what I considered non-existent people, or some who exist actually today live in foreign countries. Others had never, out of the 30, 12 of them were out on bail, others were out on police bond for some very serious crimes like terrorism, like malicious damage to public property, vandalization of electric wires. So when we reached them, they were so surprised. Ekituufu ebyatulwanya bizzeemu kubanga Muhoozi teyalwana. Muhoozi yali Sweden ng'ali mu bulamu obulungi obw'abantu abaateekateeka ensi zaabwe era abawa amateeka ekitiibwa. Ffe twalwana, ffe tumanye ennaku y'okulwana. Ffe baana abato be baabuusanga emyala ne batubbira muwogo. Alright. Kale tubaanirizaako gye musinzidde okubanga mutugoberera n'okuba nti mutwegeka amaaso. Program Detect Special ebeera ekomyewo. Nakugamba buli lwolaba detect nga wagirabye ogusoose n'ogiraba ogwokubiri, tubeera n'ensonga ez'amaanyi era ezibeera ez'enkizo eziba zitukomezaawo. Nabwe gutyo tugguse ensonga za ddembe lya buntu. Mwaka gwa 2018 gwali mwaka gwa ntiisa nnyo. Tugenda okuyingira 2019 mwezi gwa January, omwami gwe nnyina ku seeti wano abasinga obungi gwe mumanyi obulungi abazze bagoberera ebyobufuzi by'eggwanga Uganda, mwamulabako omwami ono Yusuf Kawoya. Omwami ono yagenda n'akwatibwa mu katambi ke bakulazeeko awo etandikidde video, bajja kwongera okukuyisizaamuko. Ab'ebyokwerinda bagenda maaso n'okuba nti bamugwira ne bamukuba ebigala by'emmundu ne bamuyisa bubi ne bamukasuka mu taxi, and then ne bamuvuga ne bamwongerayo mu kifo ekitasooka kutegeerekeka mu biseera ebyo, n'okutuusa akaseera we yagenda maaso n'okuba nti addizibwa famire ye obanga asuulibwa ku kkooti. Mwami Kyagulanyi y'omu ku abo abaali bagenzeeko mu kakiiko akatakabanira eddembe ly'obuntu ke tuyita Uganda Human Rights Commission. Akakiiko ako akakulemberwa omukyala Mariam Wangadya. Twamulabako ye n'ekibiina kye ekya National Unity Platform nga withdrawinze omusango gwe ng'agamba nti akakiiko akakulirwa Mariam Wangadya akalabye tekayina busobozi bugenda kuba nti kateekawo obwenkanya olw'ensonga nti ekitongole ekyo oba akakiiko ako aka Uganda Human Rights Commission kali compromised by Museveni's regime. Mu program Detect Special olwaleero tugenda kulaga emisango egy'enjawulo egizze giwaabibwa era egizze gikubirwa enduulu mu kakiiko akatakabanira eddembe ly'obuntu, wabula emisango egyo ne gifa ttoge. Mu bingi bye tugenda okuba nga tutunuulira, Medadi Sseggona ku nsonga y'emu ya ddembe lya buntu ayongedde okulambululira eggwanga ku biki ebigenda maaso. Jeno Muhoozi Kainerugaba yeefuddemo ku mukutu ogwa X oba ogwali guyitibwa Twitter. Obaka obusiba, obusumulula, obulamula, obugaba ebibonerezo bonna abuyisa butereevu ku mukutu gwe. So nga ate bwe twogera ku ddembe ly'obuntu, nkimanyi gwe atulaba naawe atugoberera mu programs ez'enjawulo bye bimu ku ebyo ebintu by'oyimirirako okusobola okutambuza obulamu bwo nga tebuli mu kintu kyonna
kyekubirira. Kakati muna PFF president w'ekibiina Salongerias Lukwago yene gye buli kati tekinnaba kutegeerekeka detention center ki mwagaliddwa wabula kyakakasiddwa nti omuduumizi w'amagye g'eggwanga ate era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kainerugaba ye yamunywezeza. Side zeno muzikirize ndowooza tusooke twanirize omugenyi waffe ow'olunaku asebo tukwaniriza ku Mukutu Viki exclusive tusaba otubulizeeko kuba tulaba sebo. Nesimye okubeerako wano olwaleero ku detective okubanga nsobola okwogerako eri eggwanga n'okulaba nga tulumirirwa wamu embeera eri mu ggwanga lyaffe okubanga bwete eggwanga bwe litambula ate nga waliwo okubanga bagamba balwanirira eddembe tujja kwongerako ku ddoboozi. Mpulidde bulungi nnyo okubanga ndi mu maaso gammwe bannayuganda abali mu ggwanga muno ne mu nsi endala nti ffenna awamu tulina obulumi ku ggwanga lyaffe okubanga embeera mwe litambulira bwe lityo erina okutambula so nga ate ffenna awamu tulina okwekwatira awamu tulabike nga tutereeza. Naye neesiimye okuba nammwe era njabalamusa mu kiramuso ekigamba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakkiriza abalala tugambe Omukama mulungi ekiseera kyonna zembeera zera weewaawo. Kale side eno nina mukama wange Haji Mustafa Ali bwe tutuula wano nga tukubaganya ebirowoozo ntero musula yakagamu ne mugamba nti mukulu munnange wano mu ndowooza tuba tukulanye bwe tufuluma studio abataata mbulizaako kuba tulaba sebo abatulaba n'abatuwuliriza bannange musiibye mutya abavudde ku mirimu mukulikeeyo kyemmanyi mukomyewo muyinza okulaba akalango nga bakakubye n'omwanjuzi n'ayanjula wati ate Viki atutabudde ate ekimuleesezza omusajja oyo Kawooya yadde yayitako edda kiki ffe tubagamba twagala nnyo okubalaga omanyi nabagamba wano ku mukutu guno nti bannayuganda mwerabira atugezaako nnyo okwagala obbajjukiza kyovula tubajjukiza twagale tubaleetere Kawooya sebo we bali nnyo we balire ddala mulabe eddembe ly'obuntu wa gye tulaga kiba kisika kalembereze kabeerawo ka myezi 2-3 nga tewali kiguddewo naye mumanye nti mu Uganda tetuyinaamu ddembe lya buntu n'akakiiko tekaliiwo akatakabanira eddembe ebintu nako tekaliiwo ebigambo bye mugenda okulaba bye tugenda okwogerako olwaleero mbasaba okuwuliriza obulungi. Weewaawo. Kale giweka like video tusobole okubeera nga ate tutambula engeri gye tutali nti tulina abatusasula mu bufu obufaanaganako bwe butyo. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu juzi kakubiddwamu ttooki omukyala akakulembera Mariam Wangadya ali under investigations oba ali mu kunoonyerezebwako akakiiko aka State House akayitibwa Anti-Corruption Unity. Anti-Corruption Unity enoonyereza ku mivuyo egigambibwa okuba nti gyetobese mu kakiiko kano abasinga gye muddukira okufuna obuyambi naddala gwe nino olunaku gye waddukira emyaka 7 emabega. Emisango egimu kugitunuuliddwa mwe muli okuwutanya ssente emiliyoni 7.7 zino nno nga zigambibwa okuba nti zaava mu kitongole ky'Abachina mu Uganda wano era nga zaali za kugula ebyuma ebirina okukozesebwa mu offices oba ebyuma bya ICT nga byakuyambako kakiiko kano. Naye akakiiko kyazuulibwa nti tekaagula byuma bino naye ka receivinga ssente. Ekisinga okubeera nga kyexcitinga nti omukyala Mariam Wangadya ya receivinga ssente zino ku akaunti ye ng'ey'omuntu sekino omusosi akaunti ya kitongole. Mu bimu ku be bali mu kunoonyerezaako kigambibwa nti omukyala ono Fawzati Mariam Wangadya wamu ne munne Christine Kaheru okwosaako ne munne Pauline Nansamba. Bano bombi basatu babadde baflyinga babadde babuuka eggwanga ne bagenda mu mawanga nga Bungereza, Australia okwosaako n'eggwanga erya America ne basisinkana ebitongole ebiwagira omuze gw'okuvuga empanka oba omuze ogw'okukola
omukwano gw'ebikukujju bwe tukiwumbawumba. Omuze guno wano mu Uganda tukimanyi nti gwateekebwako n'amateeka agayina ebibonerezo ebikakali ddala. Kakati ekisinga okubeera nga kyebuuzibwa nti omuntu ali mu sekita erwanirira eddembe ly'obuntu nga n'abamu ku bantu ab'enjawulo abaddukidde mu kitongole oba mu kakiiko ke beekubira omulanga, batuuka kuvambula mu bwansi, batuuka kutambula kukoowa, abalala ne batuuka okuwithdrawing oba okuggyayo emisango gye babeera baatwalayo ne bagamba nti ntayi akakiiko ko tukavuddeko tetufunye bwenkanya. Lwaki tukuleesa olunaku olwaleero? Omukulu Erias Ssalongo Lukwago y'omu ku abo abaatwaliddwa mu ngeri etyobola eddembe lye ng'omuntu, era y'omu gwe baatyoboolako mu ngeri gye baamukwatamu gye bwavaako emyaka emabega. Omusajja omukulu ne bamukwata mu bitundu by'ekyama ne bamutiginyula. Obutaawukanako naawe oba okwawukanako naawe katini nti gwe wayisibwa mu mbeera eyalimu n'okukukuba ebyuma oba ebigala by'emmundu nga n'abikuba tasoose kwetegereza kitundu ky'oba point ki gy'akubamu. So wetugenda okubeera nga tutandikira olunaku olwaleero, akakiiko kano eddembe lye wagenda okunoonyaayo emyaka 7 gy'otambudde, sofa olugendo olutuusizza wa? Waliwo ko okusuubirya okufuna obwenkanya ne munnayuganda omulala asikirizibwe okuddukira mu kakiiko kano okwekubira enduulu, oba bukyanga incident ekugwako ebintu si birungi? Ekizibu ekiriwo nga bambuuzizza nti osuubirayo obwenkanya. Mu kakiiko kano sisuubirayo bwenkanya, era siyinza kuwagira munnayuganda yenna kutwala nsonga ze mu kakiiko ako olw'ensonga nti tekaliiwo lwa bannayuganda. Kakiiko kaliwo lwa interest zaabo ate abatutulugunya. Kwako kennyini ate katulugunya butulugunya kifo ky'okugamba nti kalwanirira ddembe ly'abantu. Katulugunya mu ngeri ki? Mu kutulugunya okusinga otwalayo ensonga zo. Bo bennyini bajja kwanze bansanga mu ddwaliro Kampala Hospital. Mwami gwe nerabiddemu linnya lye naye yajja n'antuukirira nga naakatuuka mu Kampala Hospital olunaku olwokubiri. Nangamba tubadde tuva mu Human Rights Commission naye tubadde tusaba otuweemu akadde twogereko naawe. Nenzikiriza okwogera naye neera nga njogerera naye mu bulumi kwa nali sinnatereera. Nsonyiwaamu katono, soka otuwe ensonga eyakutuusa mu bulumi oba ojja otya okukomekkerera mu bulumi briefly, then tulyoke tugende mu Human Rights Commission weekusinkanira. Ekyamazima nze wali mu kunkolako obulaba obwo nali simanyi kiki banneetaaza. Nze nalabiraawo bantu kujja ne bakola ki ne bankola ebyo bye bye bakola, naye nga nze nasooka babuuza nga wakamera endoza ayita nabakubaawo nakoze eki naye nga tebasobola kukola ki kunziramu nga bakola ki bakuba bukubi bingi emutalabaawo mu ntandikwa, naye okutuuka munda era emiggo gyagenda mu maaso, emigere gyagenda mu maaso mu takisi ate kyasukka kuba nagenda okumaliriza okutuuka gye bantwala nga sikyategeera nga navuddeko dda. Naye ekiro ekyo ngenda ekyanziza engulu era gyali miggo namateke wazze kwebaka kye naddamu okuwulira nga bakola ki. Wano mu kutwala watuuka no blacking out n'ozikira ne bakutwala gye bakutwala noweebakirayo nga wazikidde. Ndowooza nali nzirise naye okudda engulu bamala kunteekamu bigala ne bateeka nenduka. Ng'olwo kyali mu luumu oba mu takisi? Olwo ndi mu lukuubo eyo gye bantwala kwazaali ssaawa za kiro eyo ndyoke nzira engulu ntegere nti ndiki, naye ng'ate ndi ku mpingu ndi okulaba nga ndi mu eyo gye bayita basement era ndoza gye nalimu. Kakati okutulugunyira kwali kw'amaanyi nnyo
kubanga nagenda okwetunuulira nga nzenna engoye zendimu zijjudde musaayi nga mukama tisyasobola kusitula kamwa kange kubanga kaali kajjudde konna omusaayi ndooza nga gwa bleeding okuva munda. Kale okutulugunyizibwa okwo kwava kwekyo kye nali simanyi. Awo n'otulugunyizibwa tonnagambibwa kikutulugunyisa? Awo sinagambibwa. Kati ndooza wabeerawo embeera y'aba lawyers baganda bange mikwano gyange ne baloka batandika okunziza mu kumbuuza ebibuuzo. Naye nga wali bambuuzanga gwe wakoze eki naye nga nange sikimanyi. Naye abantu kutte tebamanyi kye nakoze. N'abakuba nga tebamanyi kye bakubira. Nabo tebamanyi kye bankubira. Ate bakibuuza nze nkibabula kye nakoze. Era abamu nga bankubira bakuba bakugamba muga tewali ensi terimu demokrasi aboogeze laba olubuto nga balina oddukuba ate nalwo lukakkane. Olwokuba oli mu nsi gy'osobola okufuniramu olubuto ate ogamba terimu demokrasi. So wali activist? Ensonga okwatibwa because of your activism. Ontyo? Kati webamala ebibuuzo byali bingi. Ennaku ebbiri ezaasooka tezaalimu nnyo ebibuuzo, zaalimu miggo, kutwala wansi eyo, kukuwanika ne bakuwunzika. Byali bingi ebimu tosobola nabyogera kubanga si byangu era nze buli mbeera mu gunding zino kyokola Abannayuganda bali tebandaba nnyo mu cameras kubanga buli mbyogerako omutwe gunnuma. You recall oddamu n'oyita embeera eyo era nejo dictator omukulu bwe yaŋŋambye nti tugenda kubeera ku programu eno. Nasuze embiriizi zino zennyini nga zinnuma. Nasuze bubi nnyo, simanyi oba natidde oba gamba mbyogerako bindeeta era okukola ki. Ekikangabwa kiri kidda. Kikomawo kati nasuze era embiri zinnuma nnyo era kati mbadde nzija naye nga bagane naasobola nga mpulira omusujja gunkutte. Kale tokya si kintu ekyangu omuntu okuyisa mu mbeera efaanana bw'etyo. Kikutokyalinga even psychologically. So tuli mu ddwaliro kati Uganda Human Rights Commission we tuba tutandikira omwama gw'olunaku olwaleero. Basindika omwami ajja wendi aneeyanjulira nze nva mu kitongole kino kirwanyizi ky'eddembe ly'obuntu naye tubale tusaba tukuyambeko okulaba nga tulwanirira eddembe lyo. Naye tuba tugenda okulwanirira eddembe lyo ffe ekitongole we tuba tukola naawe tetukkiriziganya muntu agenda mu kooti. Endala kuba naffe tuli kooti kati oteeka omusango eno ewaffe aye toguteeka mu kooti eza bulijjo. Nanyinyonnyola ne mugamba kaneerowooze. Yamaliza n'agenda muganja kaneerowooze kaneebuzeko ne ku balooya bange tulabe ekinaakola kye kinaddako. Naye nga bw'omanyi nti embeera ya Uganda ffenna tuli mu mbeera leero ndidde nkyasiridde. Omusango gwennyini ogufayiringa mu kooti ssente zeetagisa nnyingi nnyo. Ne lawyer ne waaba wuwo kuba naye musajja wattu ajja kusaba kino akusabe kino nga tosobola kukola ki? Kukyafoodinga. Kusawundika bansabye mwongerekoko awo. Yes. Kukyafoodinga kwe kulaba nti omwami bwe yajja nannyonnyola ekitongole nalowooza nti nyinza okufuna obwenkanya okusinziira ku linnya lyakyo. Yes. Nti kirwanyirizi kya ddembe ly'abuntu ate ng'eriryo lityoboddwa. Ate eryange lityoboddwa. Naye okuva 2018 Desemba lwe nateekayo empapula zange ombuuziza lwaki ogamba nti ate kino nakyo kitokyalinga. Yes. Nateekayo empapula zange 2018 Desemba naye nga buli lunaku oba buli kiseera bwe ngenda okwebuuzaako tukoze tutya we ŋŋendera we baŋŋambira nti kino tetukirina. Wabula tebaŋŋamba nti toyinza kuwulira oba message kuva gye bali nti
mukulu Kawoya twagala kino na kino na kino wabula omala kutuuka wali ne bagamba ageno tuletera akatambi kano katutere ku CD n'omala n'okituusaayo oba wakati otwalayo ekyo n'olinda olabe ekinaddako bakubire bagambe nti ate kino nakino tukyetaaga oba oliawo oddayo ne bagamba nti ate katulina ebbaluwa gye twetaaga mu kifo bwe kiti egyo emyaka gyonna 6-7 nali ntambula nga ngenda noonya ebyo byennyini bye bansaba ate ebimu be baali balina obifuna kuba kati omuntu okugamba nti olina okugenda ku CMI oleete kino ate gye bakukolerako effujjo nga akakiiko kakugamba genda ku CMI otuleetere kino ebbaluwa bweti ffenga okikozesa ng'obujulizi so nga ate be balina obuyinza obusobola okutuuka gye bali kati nolaba nga mulimu okutokyalinga psychologically bakutuma ofune obujulizi nga bakuzza mu bifo gye watulugunyizibwa kakati nolaba nga ebbanga ligenda kyatwalanga n'emyezi giwera 6 buli waddangayo nga bagamba ati twagala kino naye nga bo tebasobola kugamba nti tufunire ekintu bwekiti era ku lasti nasooka kubagamba naye lwaki ebintu bino mmala kujja wano muleka mu biŋŋamba lwaki mmala kujja wano ne mu biŋŋamba lwaki mwe kennyini temuŋŋamba nti mukulu Kawoya twagala kino na kino osobola kitufunira naye nze mmala kutuuka wano ne muleka muŋŋamba nti twagala kino na kino era muŋŋamba nti fayiro weeri naye etambula naye kino na kino kyekiganye balooya baffe okutandika okuwuliza omusango ogwo omusango ogwo gwabeera Nakawa emyaka 6 n'ekitundu emyaka 6 n'ekitundu ng'otambula nga ntambulira Nakawa waliwo ofiisi zaabwe awo eza Human Rights awo Nakawa bantuma kino leeta eddwaliro lino leeta eddwaliro genda mu bana abakukolako test y'amatu genda mu bana abakolako test bweti genda oleete satisfied copy ezo nazo bazituma ggwe naye bo tebalina investigative team ekola mulimu ogwo of course omulimu bagutika ggwe ate omulwadde oba alina obuzibu kitegeeza nti eyo yetokya gye mbadde ntegeeza bannayuganda nti haji awo notingawo nti singa obeera oli psychologically tortured oba oli ntoli mentally okay basobola okukutuma mu field okukima evidence naye nga obwongo bwo tebukola bulungi ontyo ate ng'ogikima wooyo yakikukola obujulizi omu olina genda wooyo yakolaki abasajja abakukwata bwe batyo nga be bakutumamu obujulizi oddeyo ensonga oziwulira we are detecting era kubanga nabo bennyini baatuuka ekiseera wenagaana wenabanga sisobola genda ne bawandiika ebbaluwa ne bagendayo bakomyawo ebbaluwa okuva eri ku CMI eraga nti oyo ya resisting arrest nga tunoonya ba terrorist ensonga bawaki terrorist obutujju wagaana okukwatibwa nga bakukwata abakuuma ddembe olw'omusango gw'obutujju wali onoonyerezebwako wali otambulizibwako ekitegeeza ndowooza bwenti okyali okay. nze sirina kyemmanyi kati ebbaluwa eyo nesayiningibwa omukulu yali akulira CMI ebiseera ebyo Abeka Ndiho era ne tugifuna mu fayiro mweri kitegeeza nti tebeegaana nti bakikola baali bakumanyi naye ate oluvannyuma ennyo era we tugezaako okugenda nga tugoberera bamaliriza bagamba nti ate ffe oyo tetumulabangako wano mu CMI naye ng'ebbaluwa tugirina eraga nti no twali tukwata abaterrorist oyo n'aresistinga naye ate era oluvannyuma ne bagamba nti oyo tetumulabangako era ebbaluwa naye bagiwandiika nti tetulina muntu afaanana bw'atyo Kawoya tetumumanyi mu CMI kati baluwa ziri bbiri emu ekukkiriza eyasooka eyaddako egaana egamba nti oyo tetumumanyi kati yembeera eyo eri mu ggwanga kale bannayuganda ekyamazima tetulina ddembe lya buntu tetulina kitongole kya ddembe lya buntu kubanga nze we twali mu kkooti omulundi gwawe gwasooka ey'eddembe ly'obuntu madamu Wangadi oyo Mariam
alina ekibuuzo kye yambuuza ng'ambuuza tukakasa tutya nja kusonya omutwe gunnuma ng'ambuuza tukakasa tutya okusinziira ku kino nti temwapanga kipange mwe n'abakamera abakwata mu kiseera ekyo. Producer nterako akatambi side emu, side endala nterako omwami Yusufu, side endala nyamba ontereko omukyala Mariam Wangalya. Onziriremu yagamba atya? Yabuuza ekibuuzo tukakasa tutya nti gwe n'abaana abakwata kamera abamawulire temwali mu mupango, temwali mu play okubanga mukola akazannyo ako. Yakayita akazannyo bugana owulira tocha yennyini nge ate ne mu kitongole nga omuntu akutochalingiramu gwe olina obulumi walwala walemala. Yes. Ate akugamba nti wazanya akazannyo. Gamba waliwo omuntu asobola okuzanya akazannyo alemale. Emirimu gye gife obulamu bwo bukendeere. Kati saa zino buli saa wenjogere nnyo omutwe gunnuma. Nkugambye nasuze embirizi zinnuma. Nzize wano ng'omusujja gunkutte era mbadde njala kufuluma nga ngamba nasobola kansoke ngendeko emanju naye ngenza okulaba neneegumya bwegumya kuba ngenda kwogera ku kintu kyewa experiencing nti kinkosa mu bulamu bwange naye olina akugamba nti tukakasa tutya era n'agamba nti okukakasa genda oleeta akatambi akali original gwate akakwata akakusaba genda onoonye omuntu ayakakwata nonya source original eyakwata akatambi naye nga ntomumanyira mumanya so si akasharing leeta original era kyekimu kukyayimiriza omusango genda oleeta akatambi akali original naye akatambi kakutuma abaakakwata baali barikoti TV Rikodi TV bagiggala teriiwo tegeza tewabaawo musango toyina bujulizi kuba bakutumye evidence bakutumye obujulizi obukakasa so forensics nga tesobola kuanalyzinga data kuproving nti akatambi kaddala oba si kaddala kubanga ye madamu akugambye tukakasa tutya nti temwali mu play gwe n'abo abakwata akatambi tekyali kisetinge ate bano olwo abaakuba kati okay abakwata akatambi tubateeke ebbali ate bano abaakuba anti bakitegeeza nti no bano abaakuba n'akwata akatambi ne kawooya bapanga ekintu kyabwe okay kati n'obuuza nti ddala ndi mu ddembe mu kitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu omuntu ajje akusotta embirizi zimenyeke kuba mu ddwaliro baalaga embirizi nga 3 nga zonna mmenyefu yes amatu gaabise tegakyawulira bulungi era wabeerawo okayana nze mbasiwulira omutwe bulwe tubeeramu okwogera ennyo era kati wenjogedde ennyo nkugalaga nti omutwe gukola ki guttuka amagulu gano sikyasobola kutambula nali ne mukwano gwange bamuyita Masembe Muhammad so naye ennaku ezo baamukwata era naye tetumanyi waali naye yaŋŋamba nti seeka nga tokyasobola kutambula bino byewatambula mukana naawe okimanyi era musajja muwanvu atambula ku speed nangamba akantambule ku speed yo gamba otambula ng'owulira nga osika olugendo tokola ki otuuka mu kifo amavivi ne geesiba sayidi emu yeesiba leero sayidi endala enkya ejja kwesiba kasita otambula ennyo ebigejjogejjo bino ebitalina pulaani kubanga tokyatambula tokyakola ki omugongo tokola physicals kuba omusawo yaŋŋamba nti physical soko zeesonyiwa amagumba gano gagende nga gakola ki nga gayunga kaakati nze siwagira munnayuganda kugamba nti waliwo ekitongole ekirwanira eddembe ly'abantu as of now tekibangawo sina kati tekibangawo okusinziira ku mpisa engeri gye bayisaamu omulwadde oba omuntu ba victims tekibangawo kubanga bw'otunuulira emisango egiri mu kitongole ekyo kati ogwange gwa 218 naye ate waliwo egiri emabega wange juzi twawandiisa ebbaluwa eno nga tugiwandiikira registrar w'ekitongole registrar n'atugamba nti ebbaluwa mugiwandiikidde muntu mukyamu mudde muwandikire director kuba yalina obuyinza ku fayiro yammwe naye nga fayiro gyakugamba nti agirinako obuyinza
eriawo esirise yeah tetambula tena kyekola ki kyegenda maaso ate akugamba nti fayiro kubanga ffe twali tusabayo fayiro yaffe mwagala ku withdrawing musango tetwagala ku withdrawing naye twagala batuwe satisfied copy twongere okwetegereza empaba yammwe yaffe oba yenkyamu yeganya omusango okutambula oba tetwali batuufu mu kitongole mwe twalaga twagenda wakyamu gamba tuli awo tetutegeera kituufu wano we twagenda watuufu oba wakyamu muli mu kifo kikyamu oba kifo kituufu kubanga tosobola kuba nti myaka 7 omusango bakagulirako omulundi gumu ate ne gubeeramu okubuzaabuza oba okukukangakanga nti tukakasa tutya ebbaruwa kano ka video nti katuufu kubanga batubuuzanga bu video nga tubalaga nagamba mugende mutuletera ka video kenyini akali ku original. Okay. Kale kati engeri omutwe gye guli ogwokwata empola Haji Ali Mustafa we are here to detect tutandikirawo Uganda Human Rights Commission gye buvuddeko emabega yavaayo ku lunaku lumu neetegeeza nga basupporters oba bawagizi ba NUP bwe batali yonga gundi ekitongole kino bwe kitamanyi nti waliwo abantu abakola ki abasibe oba ababuzibwawo ne bataddamu kulabibwa bantu baabwe era omukyalo no Mariam Muwangadi yeewuunyisa nnyo abantu bangi nnyo nga buli omu yeebuuza yes nga buli omu yeebuuza ekibuuzo Haji wetuba tutandikira mu mboozi y'omwami ono of course tugatta emboozi etutuuse ku mbeera Erias Lukwago gyali mu kuyitamu essaawa zaakakati akakiiko kano akeddembe ly'obuntu kakoze omulimo gwako weekali kalina kye kayambye oba tutuuse kutuuka kakiiko kunoonyerezebwako nga bannayuganda temuli bamativu n'ebiva mu kakiiko kano ne mwami Kyagulanyi kennyini ya withdrawinga y'omusango gwe yali yatwalayo still mu kakiiko kano. Viki nzirayo ku nsonga yange era gyenze njogera enkya n'eggulu kyannaku simanyi akakiiko akakeddembe ly'obuntu semateeka yeekateekawo nti kalina okubeerawo mu ggwanga oba muntu buntu yakeeyiza pulezidenti yayiya n'akateekawo weekali mateeka mu mateeka semateeka akakkirizo yes akkirizo okubanga weekali kyannaku nti pulezidenti kyensuubira obulungi abakola semateeka eno bakola ebintu nga bamanyi nti ekiseera bwe kinaatuuka pulezidenti ono ajja kuba ava mu buyinza nebadde biziŋŋamye bitereere kati ate ye nga pulezidenti najja akakoowa ako n'akajjamu mu ssemateeka ak'okuva mu buyinza ti ekiseera bwe kinaatuuka ebisanja bijja kuba bimeka 2 si bwe byali ekyokubiri emyaka bw'anaaweza emyaka bwe giti omukulembeze yenna ajja kuba ava mu buyinza semateeka bye batu baamukola abaamukola si bwe kyali ekito bwe kyali kati ne babijjamu mu kubijjamu kati bwe buzibu bannayuganda bwe tusiŋŋaanye obuyitirivu ennyo ate nga tukyabusanga mu bintu bingi olwaleero akakiiko k'eddembe ly'obuntu obwo bw'abanga kaakoma okukola bwe mba seerabidde obulungi ku omugenzi eyafiira mu mmotoka yali Medi Kaggwa yakolaakolako era ng'omanyira ddala nti gyekali n'akola naye oba pulezidenti ono bimutabukako kubanga agenda n'aleeta omuntu n'amuteeka mu kifo n'ogaba oyo amugjeewa yali akozeeko wa yasavinga office ki Mariam Wangadya be baamuleeta nze namuwakanya lwaki wamuwakanya tasobola kudda mu bigere bya Kaggwa Medi era talina kyagenda kukola era bituukiridde era nenjogera ajja kumaliriza nga asibiddwa envaawo jajja okuvaawo ye ejja kuba mbi nnyo olwaleero ekyewuunyisiza kyensinza okwewuunya
ku muganda wange Yusufu nga nnyonnyola kwe kuddira ggwe awaabye omusango ate ne bakugamba nti genda wenyonyereza obujulizi bwo gwawaabye omusango genda onyonye obujulizi obutuleetere kwegamba tebafuddeyo mbeera kimu oba buleese butuufu oba si butuufu obagamba gwe genda buyiiye teteekanya fe obutuleetere tukole fayiro yo ne weebuuza nti abantu bonna abangi emabegakaawo waliwo omwami ono yali ayogerera poliisi kati gwe bazza mu kakiiko ako erinnya so yeesimbako emitiyano eyo mu kifo kati ekirimu Semewo Nsubuga abadde ajja nnyo ku leediyo naye ndowooza bino bye byamukakkanyiza naye bwe yali annyonnyola omusajja yamubuuza bwe yali annyonnyola n'amugamba yalina sozi kaddu mukasa n'amugamba nti mukakasa mutya nti omuntu ono obujulizi bwaleese butuufu n'agamba ffe kennyini ffe tukakasa kubanga ffe tugenda nitwenyonyeza obujulizi obwo linako ye yagamba nti bebo nga bo bebenoonyereza obujulizi kaddu mukasa yamubuuza puroguramu gye bagamba zimba ensi yo ebeerawo buli lwa mukaaga yamubuuza n'amugamba mukakasa mutya nga sozi kaddu mukasa bamukubye najja ewammwe n'abawawaabira munaakakasa mutya nti tebamukubye byakulwana talwanye bya mwenge talwanye byakuyiikiriza munaabikakasa mutya ng'abibaleetedde azze okuluupa naga nti ffe kennyini twesitula naga tewaliwo njawulo na poliisi tunoonyereza ntukakasa nti ddala kyayogera sozi kaddu mukasa baamukuba ebitongole by'okwerinda byamukuba oba gundi yamukuba ddala ng'amukubira kino ffe kennyini n'olwaleero mpulidde nga muganda wange agamba baamutuma genda mu baakukuba oleete obujulizi kikakasa nti ye Yusufu waddembe n'okugenda ku Nassa obujulizi bwe n'agamba abankuba basseemwayi fayiro namba njirina n'ebifaananyi n'abiteekawo kubanga baali bamaze okulabika n'abatwalira Wangadi si bwe kiri kubanga bo tebasobola kugenda kukola ki kubanga akugambye nti baatumanga ye genda onyonye obujulizi naye nga ate ye bamutuma yeeri owali abaamukuba gyoba okyatya nti bwe ŋŋenda okubasaba kino obujulizi naye ddala ng'okakasa olwalwero kankuweeyo kimu nga bakusibye ku poliisi zino katwewo zonna babakutadde nomala enakwezi kyova olaba abantu bw'otuuka ku poliisi we basibira abantu engatta eziri awo ebintu bingi misipi waleti biba bingi lwaki biba bingi tebabimumma naye bw'afuluma wano taddagala nakumala kadde kagamba nti babinnyonyeze engatto zo abamu bazeerabira so bw'oba ozitwala bazikwambulamu n'omusipi ne waleti ne babiwandiika ne babisiba wali naye bamala okugamba nti ofulumye genda ebweru toyagala nakuddamu kuga nti omusipi abamu ne ssente bazireka ebizibiti byabwe batambuza bigere nga bagenda si kulwanga waliwo aga nti mumuzze bamutadde mu bukyamu kati olwaleero ogamba Yusufu addeyo mu baali bagenda okutwala obulamu bwe afuneyo obujulizi obukakasa nti baamukuba era seka baabutwala era baabutwala obulamu baabutwala sikyekolera kubanga akunyonyodde obulamu bwe baabutwala tuli kuki ddayo tukijjayo eyo ewala Haji tukigaze wano omukulu Elias Lukwago olwaleero bamute ali mu basement bamute olwaleero omukulu agambye agenda kumuta bamututa ali mu masuuti si bwe kiri ne bagenda ku makya ne bamutanga ali mu t-shirt nga bye tumulabamu ng'aga nti kanzireyo nno essuuti yange gye bantwaliddemu njagala nnyo asobola okuddayo tusiigire ekifaananyi oba weesiigemu ekifaananyi tuli kuki gwatugoberera tutunuulire wuliriza ebigambo ebyo nga bawulidde muganda wange bwabinnyonnyola abakuggyeko obulamu bwo ate Wangadi ye gyakugamba nti ddayo otuleetere ekikakasa nti ddala be baakukuba wallahi nga kisoboka mu bwongo obwo gwe Mariamu Wangadi otudde mu ofisi mu bwongo obwo kyobula banze ebiseera bifiikirwa nti abantu bano abasinga bakola bye basomye
so si bibategeera bibateeka mu nkola so se bakola bibategeera bibalina kukola ne bakola bino bibasomye obusomi ate abawulusi batabituukiriza bo ne bakola bukozi okitegedde bulungi kakati olwaleero kyenvudde nkubuuza kyovudanga nkunyumbuuza nti ekitongole ekyo kiri mu mateeka nonga kiri mu mateeka nega nti abasajja bana abakola ssemateeka bamukolanga bamanyi nti omukulembeze bw'anaatuuka mu bbanga bweriti ajja kuba agenda mu kugenda kwe ebintu bino ebibadde bisobye bitereere reshafa ejje waliwo ebiyinza okutereera kati bisobola kutereera olw'abantu abamu kubanga yabalonda n'abateekawo ate essaawa bwetuuka n'abakyukira nga bakoze ebikyamu olwaleero olaba yataddewo kitongole kiramba ye kyeyeerondera ate kibanyonyerezeeko anti-corruption unit kuva mu state house ebanyonyerezeeko enoonyereza ate ku kitongole ekitakabanira eddembe ly'obuntu whereby n'ekitongole kisobola okukola ensobi nga kirina ate kuddukira mu kitongole kya ddembe lya muntu ne kino kyenyini ekigenda obanyonyerezaako kirina ensobi ze kikola ate nalwo kinagenda walwani wa Mariam Wangadya ng'osuubira kinagendayo kiti so tewabaayo mu byebakazuula olwaleero bifaanagana nga bibaga nti faaza oba sheehe yayambako ku balina amasabu ku kitundu ebyakazuulibwa ate nga bw'abeera ku kituuti oba emimbali abagamba shiriki mubi eddogo bbi temubigendamu naye ne bagamba nti yayambako sente zino zemusuula wano yazibawa bakole amasabu oluusi nga ne mutabani we naye musawo kati ye Wangadya kyolwaleero mu ddembe ly'obuntu mulimu obutalya bikukujju omukwano ogw'empanka kotyo kakati gwe baguliddwa n'ogenda otyo wa Mariam Wangadya omuwawaabire obuteekeyo olwopa omusango gw'ebisiyaga nti gundi yabinkutte nzize wano eddembe lyange yalimaze yankutte nakifuba yaninyiridde nga yakwetuka n'ababiteekamu ssente yes g'olaba kinajja nga Wangadya g'oseetuka ne bali abateekamu ssente mu kintu ekyo bw'otuula nabo n'olinnya n'ennyonyi n'obalumba gye bali naye ng'omanyi nti mu ggwanga mw'ova baayisadde etteeka ne bagamba n'awadde obuwa ennyumba n'ayogerezza naga nti genda ewooyo gundi naye ng'omanyi ekikola kye bagendamu naawe osibwa n'ategeddeko obutegeezi n'otaloopa osibwa ate Mariam Wangadya gw'ofubutuka wano n'olinnya ennyonyi n'ogenda osisiikane bali ku ssente zaffe ate ku expense yamuwa musolo kubanga Uganda Human Rights Commission etekebwamu nsimbi yamuwa musolo naye ng'ate byogenzeeko bimenya amateeka mu ggwanga eryo sinakindi ne bakugamba nti ekitulemesa okuwuliza emisango tetulina ssente buvujjirizi muhoozi nga tonasomesa bantu kwogera Luswayiri n'oleka Bawangadya nga bayimiridde miliyoni 7 kitongole kya China kyaziwaayo n'emmotoka nya ezaatika kyalandi ofiisi ezo z'oyogeddeko wagenda ekyo ezo ofiisi zaali za kitongole nga kyabazungu bwe baali bavaamu muno ne bakibalekera bamala okukibalekera ne babalekera n'emmotoka nnya eza Land Cruiser omukyala Christine n'agitwala ebbiri omukyala oyo n'azitwala endala oli omwami n'agitwala kati omwami ye yazizziza ne generator yo omwami bwe yalabe batandise obanyonyerezaako n'azikwata n'azizza ne generator ono omukyala ezize tezinnadda ne generator ebyetanabizza naye nga byalimeenti kuyamba kitongole awona ne bwozikomyawo kitegeeza oba okkiriza omusango muhoozi ng'oyagala tukukubire mu ngalo n'amazina tugazine lwaki totukwatira kwabo obatwale mu desimenti ne muhoozi yeetagakwata obatwale obateeke eyo kubanga naye kenyini kyeyakoze ku ekitiibwa Lord Mayor yavaako nakyo si kya buntu kubanga owekitiibwa Lord Mayor Lukwago former Lord Mayor ekisooka muntu wavunaanyizibwa katujje ndowooza ku nsonga ya Lukwago maaso awo tugimenyeemenye nsaba omalirizeyo points zo tuyambe abantu ng'abo mu kifo ky'okukwata bano abatalina musango n'abaki ffe mu kusanyuka ennyo tukwatire abo
kubanga ekisooka bamenya amateeka. But Muhozi is a CDF si alimenti okubeera nga alwanyisa enguzi this extent awo nna tuli kutyobola ddembe lya nedda bwe tubanga tukyasobola okuyita omuntu nga omuduumizi w'amagye ssebo ye bw'aba agamba nti alongoosa ggwanga lino alitunulya buli akola ebikyamu kuba kati kyaliko era ye kyakunnyonnyola lwaki oleka abo kwa yagamba ayambako taata we ayambako n'ebitongole ebirala ye bw'agamba kati lwaki abo obaleka kubanga okusinziira bw'owulidde Yusufu bwannyonnyola ebintu olabira ddala nga kyanyuma ennyo tetukyalina gye tuyinza kuddukira tebakulimba awo tekaliwo akakiiko tekaliiyo batulayo butuuzi eri kunywamu cyayi sawa ne zituuka ez'ekyemisana be bano gundi be yakugambye abateeka jakiti kuki amakooti ne baziteeka ku ntebe ne bafuluma ne baleka ofiisi nga butereevu akolamu viki kitunuulira ekire ng'omusajja bw'akunyonyodde olaba nga kyakwewuunyisa gwe genda Semewo Nsubuga essimu ye njina ngenda mukubira nti watulimba oba ngenda kukubira so zikaddu mukaza Semewo Nsubuga yatulimba kwa namuwulira bwe nti n'amatu gange ng'omusajja akimubuuza mukola mutyo okukakasa ti obujulizi bwendeese ddala bankubye tufe kenyini ffe tugenda ne tumukola tya Yusufu akugambye gwe baasindika agenda abunyonyi kati kifaanagana nga abagenze ku poliisi obedda buli watuuka okuteekayo omusango ogwo tetuguyingiza ne bano bwe baali baani abakukubye nti baseemwayo tetugendayo gwe gendayo tuleetera obujulizi kifaanaganye nti mu musango gwa Elias Lukwago baloya be ne family ye bwe babadde bagenda okuloopa nga babagamba awo omusango tetugenda guyingiza tulindeeko mugende egindi kakati ne seemwayi ono gye baali bamusindika kifaanaganako Human Rights Commission nti yali etyayo kugamba fe okuteeka kino nakino okugenda ole tetusobolayo gendayo abakukuba gwe gendayo katono nyoaji wafubako okubuuza n'okumanya lwaki gwe anona obujulizi sibbo wababuuza lwaki simmwe anti kati awo mu bujulizi obwo ekisooka nze kati waliwo komishona omu yaŋŋamba nti affe twagenze ne bagaana otuggulira kati gwe yakubwa gwe anaggulirwa gwe bakuggulire kusindika okosi kusindika manyo ga mpologoma bakuba agenda abawawaabira ate ye gwe babasindika nti gwegenda bajja kuggulira olwotuuka obuuza mu office ki kyalinakawa ngamba olwo bakusindika mu Seemwayi ogenda mu office kimwe bakuteera sijja kumanya kubanga nze mu Seemwayi saafunako mukisa kumanya office naye nga abamugamba ebyo Viki yes basasulwa baweerwa allowance yes balabirirwa n'amazzi ge bakozesa gasasulwa n'amasannyalaze ffe tugasasula n'entambula ne bali be balumbamu be babafuga okay yakwata n'alayira tingenda kukola mazima na bwenkanya wabula agamba baaganye okutuggulira gwe genda bajja kukuggulira gwe bakuba ate kyewunyisa nga ne gye bakusindika tomanyiiyo nakoma kumanya nti bantu bala ku Seemwayi naye wali munda saalabako ku muntu wadde n'oŋŋamba nti musirikale kye yakukwata mulimu na bano benyina bankwatira wano sikwasaafuna mukisa balaba obalabira kati ku kamera era sibamanyi ne bw'omusanga era ayinza n'okungulira kyayi nga simanyi nti yankolako effujje naye akati goŋŋamba ŋŋendeyo naye nga ne gye nagenda kubanga ekisooka nga bw'olaba ekitibwa former Lord Mayor bamusibye akakookolo newunya nnyo abantu okugamba nti waliwo okwekoza kyannaku nti kiba ku munno ate si kirungi kusabira muntu mulala erinda buke si kirungi kusabira gwe kikutuukeko kwa tomanyi kiri eri nze nakoma okutegeera oba okulaba okutegeera naddamu nentegeera naye okulaba nga maze okutuuka Kireka nga bankasusa ekireka okuva gye baali bakubira emigo mu Seemwayi era abaana b'ekireka be bambuuza nti omanyi gy'obadde nange mbagamba simanyiiyo ne bakugamba nti wa gy'ova ne bandagirira kubanga obeera wali ekireka waggulu olusozi olabayo olinnya waggulu mu kadinisa n'okola ki n'olaba nti wali olaba buyobimba obumyufu w'obadde awo naye nga tosobola okulaba kubanga baba bamaze okukwambaza ekikookolo wano mu kugenda mu taxi wayambazibwa awo oyambalira
mu taxi oyingira boti ku mulyango osangamu munda akwambaza ekikokolo nga tonabana kutuula aye totuula guno omutwe gulina kuba eno wansi mu mitto gy'ogusa oba osobola okwefunya oba tosobola kwefunya gulina okuyingirayo wansi mu mitto oba olina okwetetenkanya sikwetetenkanya oyingirayo kubanga waliwo ebikufosinga okuyingirayo ng'olabanga kati bwedayingira eno ngenda kuwonya omukuba embukulizi bakuteekako ebigala bakuteekako mu taxi awo mu drone olina okuyingira awo wansi awo weesonsekeyo nga gye bakwagala oleme kulaba biri waggulu kati gomala okuyingira wansi awo bwe batandike okwaza era byonna byoba olina todda nabyo so tokireiminga nti nalina essimu nayina kino nedda kubanga eri munda ate omala okudda engulu essimu yennyini bagenda ne bagiteeka mu print out ne bagireeta essimu yo ne baleeta bulesi print out ne bakuteera ku boodi kuno kati ne bakubikkulako katono amaaso wano wano olabe oba kwambaza olwo kiyinza okubamu kisituka waggulu bwekiti nobeera nga olina okulaba bino ne bakubuuza ono viki omumanyi ono mustaafu omumanyi ono omumanyi naye nga mulimu abantu nga 100 abamu balina mu uniform z'amagye naye ng'obamanyi nga tobamanyi abasinga tobamanyi kakati obuzibu bwajjira kwa omuntu omu mu security yangamba nti obuzibu bujjira nti goyinza okwokwata essimu yo n'ogiwa Mustafa n'ayogerera ku ssimu yo naye nga gwayogera naye bo eri baba mwagala kati nawe bakutwala kakati gwe nannyini ssimu gw'oba oluguddemu naye nga bakubuuza abantu b'otamanyi naye nga bagamba bavudde mu ssimu yo kakati embeera eyo ku kikookolo wano because ojja kunfunira ekifaananyi kya Ssaalongo Erias Lukwago Pavini ku mbeera eyo ey'ekikookolo wano we bakikuteerako bwe bakutuusa munda era tebakikuggyako kisigalako ate munda tekisobola kuvaako wate n'olunaku n'olumu n'oba ogenda okufuka mu kibaya mu kidoli olina kuteeba ate gufuke wansi what happened oba ekidoli kijjudde oba kiri kisitulo okisembeza oleme kufuka wansi kwawo ogufukirako wansi omanyi otya nti ekidoli kiri mu nsonda eno akutwala mpolampola n'akugamba nti akukwatako n'akutwala nti wano wekiri n'agamba kiikyo kwatako naye togeza n'ofuka wansi kuwunyisa musulo mu luumu yo mu lukuubo kwa wali tebabateeka mu ruumu nkubo ziri omwo mu basement okumanya ebintu bino tokyanga ogyeko naawe kennyini obulumi bw'obaamu naye waliwo muno gw'osanga waliwo muno gw'osanga nga kugamba nga takyasobola kudda mu bulamu bwansi eno nga takyasobola kudda naye ng'olaba muno akonsibye bamutadde mu basement eyo amazeyo emyaka bagenda omuzza waggulu nga balina mwanika musana okugezaako ebiyungu okudda naye unyonyi omuntu ogamba nti no oyo yeekoza Erias Lukwago yeekoza tomanyi wagyali saawa zino gundi yeekoza tomanyi kikyaliko osula ku tayirozi okwo kwennyini tokkirizibwa nga bw'otudde bw'otyo bw'olina okusula ennaku zonna z'omalayo oba oli mulamu oba ofaana tolina kwebaka olina kutuula bw'otyo nga bw'atudde bw'atyo ekitegeeza ekifaananyi nga bwe twakirabye byaddala nga bw'atudde bw'atyo ennaku z'anamalayo bw'alina okubeera bwe yeebakako wansi bamubuuza wano waliwo obuliri bwo nga ne wansi tails ate tails naye ng'ate weebakako wansi tebakubuuza nakubuuza wala emigere n'emiggo gye gikuzuukusa wano waliwo obuliri bwo bikumala okufuna ekibuuzo kye bakkubira kakati oli najja n'agamba omusajja omulala kaakoze bw'ati manya nti abadde mu miggo awo awo nga bw'omulaba bw'akoze bw'ati oli n'agamba oyo si Lukwago AI wuuye z'engalo za Lukwago nze kwa Lukwago mukwano gwange mumanyi ate naawe waliko mu mbeera eyo wennyini nga bw'omulaba bw'atudde talina kusaluba wansi paka ennaku z'anaamalayo ng'ali bw'atyo kati ovaayo ng'omugongo gufudde ate bagukubye nga tokyasobola kwetengerera kuyimirira straight ng'ofuuse wakwatirira era bwe kye bakola oba ng'ofunye ebiwundu nga we mwabirabye zizo ndowooza tayiro zo ziraba Edi mutwe ebiwundu nga we mwabirabye ebyange kati noyo Edi
kwanza wenava yo jenali oyo Eddie Mukusoka je yali okwatibwa kwa Eddie Mutwe okwasooka basooka mukwata bageno okunkwata nga naye yakavaayo musaawe era omusajja ayanzijako statement gye bagamba gye batalina yaŋŋamba tetwagala okola Eddie Mutwe bye twateesa naye Eddie Mutwe twamugamba birala yadde eri yakola birala yo mukumuta yalowooza nti awe naagamba tebanaye mu nsonyi nja kutereera bwe nfuluma nja kutereera we yafuluma n'addamu kiri kye baamugaana era kwe kulaba nga baddamu ne bamukima kubanga yagaana okutuukiriza endagaano yo gye baali bakoze eki gye baali bamuteereddeko naye akati weebuuze oyo omwana ali ku ki mu nsi muno agenda kudda nga famire ye efudde sigamba okufa wabula nga takyasobola kuwanirira famire ye omubiri gwe kubanga omusajja okuwanirira famire ye mulimu ebintu bingi ekisooka okomawo nga bakama abo ababadde bakama abo tebakyagala kukusemberera bakutya bagamba agwe munaawe lwana ne gavumenti nze wali omukama wange yakiŋŋamba naŋŋamba toddamu n'okkuba ku ssimu yange awo wonna tuli kwetololera ku kigambo ddembe lya buntu kubanga oggwerako emirimu giba tegikyaliwo awaka oba tokyalina maanyi gamanegingawo okugamba oba tolina banno bakukwatirirako kubeereramu ng'enjogera ennaku zino n'abaana bayinza okukulalukako nga tebakyasobola kuwuliriza kwa taata atalina tokyasobola boggolako kubanza abaana abange bw'ogenda ku masomero kati saawa zino gammanja taamu nga 3 taamu enkadde taamu empya ne taamu eno nga baba balina okusoma buli mwana gyali abaana bange wallahi baba banja naye nga baba banja taamu 3 naye nga buli taamu ogenda ogattako bugasi awe nfuna yeetaano n'okisuulayo era essomero wabawo erikuyambyeko nerigamba nti akatukulekereyoko tukuwayo ka basale n'otambuliza obulamu bw'abaana naye nga okusoma kwabwe kati nze nina abaana bange bali 2 bonna bali awo kunamuŋona high senior 3 naye babasabye pasilipu zaabwe eza P7 zikyannemye okujja kwasiina busobozi bwezijjayo gye baatuulira Piero ekitegeeza nti no bali gye baatuulira bakyamanja Piero tebereza bayalya mwaka ki kwakati myaka bali mu myaka 3 nga bali mu secondary ye 222 around 223 kubanga 222 twali mu covid oba we baatuulira P7 nena kati bangamba nti dadi batandise okuweereza result ku UNEB naye nazo tonnazifuna sente zireeta pasilipu ez'abaana bo zigende ku UNEB kitegeeza abaana bo basomera bwereere kati obulamu bukyuka naye olinazanyira ku kintu n'agamba nti okukwekoza waliwo omupango mwapanga ne mukola ka vidiyo leeta obujulizi okukakasa nti tewali mu mupango mukwata ka vidiyo ako Allah katoli n'agamba nti mu Uganda mulimu eddembe bwe mbadde nzija kumakya nsanze omwana nga muzaire nangamba nze ndi muzaire siri muna Uganda naye nvuga motoka nzija TZ eyo nina dabuka benje nvuga ne mugamba wakola otya okufuna permit kwa permit esoma Uganda nangamba Uganda twali tabu golujja tebakugamba bugambi ogenda ngofune permit ofuna nenga talina kiwandiiko n'eki nakimu naye permit yeggwanga agikolaki agina nagamba haddembe liri mu Uganda kati ba foreigner balina eddembe okusinga that is what you're trying to mean omugwira ayina eddembe era yalinyumya n'agamba alinyumirwa Uganda okusinga gwe nanyini waayo gwegenda mu bitundu byonna kansanga wano wonna wooli abasingawo bagwira kati bana Uganda fena tulemereddwa tugenze mu nsi ndala tugenze kubo pakasi kubabyeyo awo wonna tewali ddembe ly'abuntu mu ggwanga muno naye ate abagwira baginyumirwa ensi banyumirwa nnyo n'ebyobugaga byabwe babitaddemu era bakirizibwa okukola buli kye baagala naye ate kyotasobola kukola abagula amataka bagaguze ero ly'eddembe buli bagamba liyitirivu era lyetoyeza muyitanaganda era eddembe ly'obuntu wano mu Uganda liri ku mugwira teriri ku muna Uganda. So according to your experience eddembe ly'obuntu kuggwe munnansi
terikugasa tolifunyeemu teririiwo ate omugwira yalirina era aliyagaliramu Kamala yetakwata naye abakulu batugamba baleeta eddembe baleeta kumugwira eddembe lye baleeta nze kwasimanyi oba tusobola okufuna akatambi ka muzeeyi wange Mungu amusaasire marehemu yamala n'afa mu 2024 muzeeyi bwe yali anoonya mutabani we ng'anoonya nze yagamba President Museveni bino bye twarwanirira kwa muzeeyi yali mulwanyi era yamubuuza n'agamba naye bino bye twarwanirira n'abaana abafa abalwanyi ate nabo batandika okukola ki okubeera mu mbeera efaanana bweti babakwate ng'abaana abatalina gundi nze kankubule nze jjajjange bamuyita Kaaya Kabirinage atali jjajja azaala taata ne jjajjange mukadde abaliwo mu biseera by'okulwanirira Obuganda okugaziwa taliko malaalo talina malaalo naye nga yali alwanirira ggwanga bakitange baani bangi nze nno ne bakitange bajjeno gye bali ebugerere naye tosobola kuddira bantu nga balwanirira eggwanga ate ne mugamba nno n'abaana babo oba n'abantu va kufa abaana babo baffe tubonabone ogwo musango gw'abakadde baffe okuleeta abantu abagenda tukola mu kwembeera bweti naye amulimu abantu boolabanga n'okuba nti mu lutalo tebalina kye baateekamu tebalina kye bakola nze 83 nali mwana muto nali mu P1 nakubwa essasi lyampita wano mu lubuto wano nali kavulaawo nga wali ofiisi za Nuupu kubanga twali tubeera ne muzeeyi wange naye essasi lyanyingira ne bantwala emulago nadda engulu nagenda okudda engulu nga nze nanzimbye waliwo n'omuwala bamuyita Farida nga naye essasi lyamuyita muno nga bonna bazimbye lwali lutalo era abamuzeeyi okubanga abagamba nti abaana ekizibu kyekirina baana bano baleka tebatya masasi okunsitula n'antwala ebweru w'eggwanga enda okudda nga olutalo luwedde naye mu mbeera eyo ffe twabonaabona tukubiddwa amasasi bamuzeeyi bali mu lutalo tetugenze ku ssomero tuba tuli awo ekyaggwe maama waffe omu abajasi bazze bamutemyetemye ebifiififi tebereza tocha okuva emabega psychologically omwana akuze ne tocha mu bwongo mu mutwe to an extent nti ne bwakuze asisinkanye embeera yemu emujjukiza n'abakadde be oba oli awo tosobodde okufuna bwenkanya mu buyigirize tosobodde okufuna bwenkanya mu mirimu tosobodde okufuna bwenkanya kabeere mu ddwaliro kebeere watayinza kufuna bwenkanya naye ng'ate omuntu akugamba nti akatambi akakakasa kaliwa okutulugunyizibwako genda bafulugunya okaleeti genda otuleete ne dokita eyakwexamininga naye ng'ekitongole kikusinga amaanyi okiwandikira eddwaliro twagala dokita oyo eyexamininga Yusufu eddwaliro terisobola mugaanira naye ate gwe kyotasobola naye nze kisisobola era nenagendayo kunoonya dokita yambula so walinga ogezaako buli gye bakusindika so that you gather evidence kujja kusemwa isagenda eyo nawalala wonna nagendayo sonyiwa okuseka naye ekyasemwayi kitegeereke kande bwembanze tokupulize nebagadi yangono nengattozo ataddeyo ku semwayi ng'oli ku bondi banteeredde ku bondi ate nzireyo nkimengatto nze saasaba na simu wadde ebintu byonna bye bansanga nabisinda kye nasabayo keba essimu yo wagirekayo kazibeere sente kuba nalina sente byonna wabireka sina kyenakwata ate abugaddayo oleta obujulizi gye bakubye ewaddika kubanga neri waggulu webambuuza abadde nakina kino bagana badde ne ssente bwezi ne babuuza bali abankwata kwanga bangamba nti anga bazeeganye tebakusanga na ssente bagamba muzireke siddayo kubanja ne bamanja sizisaba kwanze badde mbagabwa mubadde mumbuuza biki bye bankwata nabyo so to that level Haji enkwata gye bakutemu Ssaalongo Erias Lukwago of course twajanalyzinzeemuko naye bwe tugezaako okugattaganya n'engeri gye bakwatamu Mwami Yusufu mu 2018 tugattaganyamu engeri omukyala Babi Kyagulanyi gye yakwatibwamu okuggibwa mu makaage oba mu makaage lwe baamusinkana ne tukubamu obufaananyi engeri gye bakwatamu omwami nga Edi Mutwe
omulundi ogwo ogusembyeyo gye bakutemu abaana nga bakirawo Kivumbi embuzibwawo y'omukyalo ono MP Margaret n'abantu abalala. So far Uganda, where are we heading? Warona omulala n'abalala botayogeddeeko era toche ntutandise jjo. Bakwatira Honorable Mpuuga, ne bakwata Honorable Seggona, ne bakwata Honorable Namboze Betty, ne bakwata n'owekitiibwa Katikkiro Mayiga. That was not the time of UID. Nabo benyinira ebisera bya UID ebyo. Tocha nabo gye bagendamu ate nayo senga bagikunyumiza. Oyinza gamba ensi teriiwo. It is another story, sad story. Bintu bingi nnyo tocha abantu tetulinawo ddembe, tetulinawo ddembe. Tewali ddembe kati tojja kwogera, tojja kukola ki. Ne bakutuchalinga n'obeera nga olina kubeera mu nsonda bwoti buli olaba akanyonyo gamba baleka bankimye. Fear. Buli n'omuntu ne wakutambulirako emabega. Omwekengera n'osooka n'osiba munoga bakati mpitewa abampitewa naye nga n'agamba okuyita atokyalina maanyi gadduka walemala. N'enkoko eggoba. Kati omusajja oyo era Vicky nze baana mmwe mbanyigidde nnyo ife abali ebweru w'eggwanga lino Uganda mutwalibadde kyakulabirako nnyo kubanga mukati engeri gye muli ebweru gye mutali wano mwalibadde abasaala okuvumirira bino ennyo naye bwodda mu kamera noga nti Lukwago yeekoza basajja mmwe ebiki ng'essaawa eno ekikutadde South Africa sidde ebira toyagala kubeerayo kubanga olya n'ambwa osula n'ambwa weetuuma n'erinnya Sime Dogo Nation naye n'oyimirira mu kamera kakati bw'owulira abantu nga bano Yusufu ne bavaayo ne boogera kubanga bakuleetedde Lukwago ng'akyali Lukwago nga bw'atunula ne bamukuleetera nga bamutaddeko ekigoyi n'oga si Lukwago akyesibyeko bwesibi nga walabye bamunonye ewaka kati toba na njawulo nate n'oli ali mu gavumenti kisa kya Mukama yagaye muleme kusirwala teri yakutte Lukwago yatugambe tetusirwala yagaye temusirwala yagenze savinga jeno kusavinga jeno bamuweereza drone n'obukuumi wuuyo bamukulaga ddala nga bw'ayambadde kati bamukulaga nga bamusibye ekigoyi yagendedde mu suuti yagendedde mu suuti kwa buli muntu yamulabye Dogo Nelson baana mweze mbadde mbaagala nnyo ne mulimu bye mwogera nga mwogera kwate mukyanyoonya tutumu wonna temukyanyonya tutumu si buli nsonga nti enejja mu Uganda wano mulina ogyogerako yotasobodde kwogerako gireke mu kifaananyi ekyo badde ogamba bakikomyewo nkulage kubanga former Lord Mayor akiri ekirala nga yekutte ku mutwe kutama former Lord Mayor nga bw'omulaba yekutte bw'atyo bwe yava mu Agakaani yajja n'ekintu kyali kinene nnyo bwe kiti bakimu mu ddwaliro kati omutwe guno gulabika guliko ekiro ekirina ogukakkanya oba okuwola oba guba gwokya nnyo kale ekiro kyaba alina okiteeka wano buli ssaawa balina okiteekawo era n'akinyiganyiga bw'ati. I interacted with him olunaku lumu nanyumirizaako abantu of recently mu campaigns wane Makindye bwe yali ku mukolo gwa Alan Sewanyana naye nga signs ezo zonna zoyogera weezi n'okufuna obuzibu obwo mukussa mulimu bwayogera eddakiika watuuka mu dakiika 15 ng'alina kusooka kukakana kati nga kati saawa zino Lukwago agenda kuvaayo ng'alinga nga Segirinya wa Segirinya we yamisinga eddagala ebyavaako byali kufa kati Lukwago ali ku ddagala nga bw'olaba Honorable Kyanjo baali bamuteeka ku ddagala kati Lukwago Elias former Lord Mayor ali ku ddagala omutwe ogwo okubeera nga gweguli naye kati gwamukutte n'asaba n'eddagala lye ne mugaana oddikola ki oddimuwa Elias Lukwago oyo gw'olaba obulamu bwe kati butambulira ku caayi alina caayi n'amajaani ge baamuwa mu Agakaani g'alina okunywa naye kati weebuuze eri gye baamututte mu basement abifuna nga eddagala eri alifuna kati wakomawo nga mufu kubanga ne bw'anaakomawo Lukwago tagenda kubeera mu mbeera ntuufu z'abaddemu tagenda wangala tasobola kubanga amisize obujjanjabi bwe bw'alina okubeerako era twesabire twesaasire tukole buli kimu obadde omaliriza nti olwaleero bano abaana gwe bawuliriramu era gwe baagala ennyo gwe baagamba kubanga byabadde ayogera yagambye tinammwe mwagala muteekewo akabiina akamu kabeere katutumu ng'akakyagulanyi yasoose okuvumirira ekyo
siwe yabadde tatuwa nnyo priority muntu ose kino abaana abo nze nkubule viki bakola bubi kubanga Lukwago ffenna tukkiriza era kyovulanzo wano kwa kyabe mbadde njogera nga ntandika ngambi oba omwagala oba tomwagala oba omuwagira oba tomuwagira Lukwago bamukoze batya bamukutte bubi era tukkiriza enkwate yamukwatibwa mbi era nenkugamba tetugaana teri atazza misango yes naye azizza omusango omukutto otya tetuvumirira kukwata kwa Lukwago era teri avumira nti lwaki Lukwago mwamukutte yes mwamukutte mutya enkwata gye matalinga mbi ng'ate musobola okumuyita era najja gye muli n'abanyonyola be mwagala ne mubuuza n'alemerwa mukasigala wano oba leeta abakweyimirira enkyokomewo. Okay, let's have a short break n'ebigambo bya omukulu Honorable Muhammadi, Honorable Medadi Segona. Briefly Pavin Soko tuwekoko ku bigambo ebyo wakati nga tuli mu bulumi obw'okutakabanira eddembe ly'obuntu. We are looking for the way forward as Viki Exclusive Media. Gweyo gyoli olowooza ekitongole ekitakabanira eddembe ly'obuntu oba akakiiko k'eddembe ly'obuntu kakoze obuvunaanyizibwa bwako okuyamba ku bantu nga ba Yusufu, okuyamba ku bantu nga Bedi Mutwe, okuyambanga ku bantu nga John Bosco Kibalama, ono Damulira Juze yakafirwa mukyala we n'abantu abaana b'abantu ab'enjawulo abadduka okwekubira omulanga mu kitongole kino. Nsaba tulabeko ku bigambo bino ebyogeddwa omukulu Medadi Segona nakulwa lero batuwe ku bigambo ebyo Pavin. Ekituufu ebyatulwanya bizeemu kubanga Muhoozi teyalwana. Muhoozi yali Sweden ng'ali mu bulamu obulungi obw'abantu abaateekateeka ensi zaabwe era abawa amateeka ekitiibwa. Ffe twalwana, ffe tumanye ennaku y'okulwana. Ffe baana abato be baabuusanga emyala ne batubbira muwogo ne tusiiba enjala nga ye ali bulungi ng'omusolo gw'abazungu gumugulira ekyokulya. Ebyatulwanya okuddamu yes omuntu ng'Erias Lukwago gw'osobola okuwandiikira ebbaluwa n'omuyita ku poliisi ate nga kyali kibaddewo najja ekikusaza waya ze obuuka ekikomera kye ogenda omenya enzigi z'ennyumba ye kati nga bwe baatuuse ku kisenge yabaggulidde kiki mugunjufu ki akola ekyo mukyala we okumukwata naga musooke muleke mumutwala mutubuulire gye mumutwala munammwe mwe baani n'osalawo mukuba etteeke bugunjufu ki? Muhoozi yatugamba ennaku ezo nti bo tebakuba bakyala kati mpozi tebakuba baabwe kirabika bakuba abakyala abaabalala. Mukyala wa Lukwago baalesera mukubye etteke ali ku ttaka. Ingrid tulinawe baamunyiga amabeere ng'ensi eraba n'omala omuwamba n'ogenda okola ebyambyone ngenda kubaweereza ebifaananyi era n'oweereza ebifaananyi. Oyinza okukemebwa okulowooza nti ebyo bifaananyi biswaza Lukwago. No, ebyo bifaananyi tebiswaza Lukwago. Tewaliyo muntu alina amagezi asuubira nti Lukwago alina amaanyi mu kifuba agagenda okulwana n'abamagye b'SFC. Era tubasuubira nti bwe mumala omuwamba ne mumutuusa eyo musobola omukozesa buli kintu kyonna kye mwagala. Naye mmwe muswala, mmwe mutulaga kiki kye mufaanana. Nze gye nakulira omuntu tasobola kukola bintu ebyo. Era muganda wange General Joel Museveni kyenyinza okumugamba omwana akoze ebituswaza ate yagambye teri ayinza musobola kumugambako okujjako gwe bwadde ne ligambwako nnyini lyo. Katonda atuyambye nti okyaliwo mu myaka egyo egy'obukadde kyekikolwa kyokka ekyekisa ky'oyinza otukolera kutereeza mwana wo n'akendeeza effujjo. Kale ebyo byonna nga bimaze okubeera bwe bityo okukwatibwa kwa Erias Lukwago n'okusibibwa kwe mu basement n'okutulugunyizibwa kwe kwayitamu okuwa Muhoozi essanyu
byonna bimenya mateeka. Ozi ya postinze n'agamba ebyo gamba nti amateeka tegatyoboolwa ye mbuzi bubuzi gyali era ye amateeka drama gyali Katemba nti kubanga ebyo biba bijjawo revolution ya 86 mu kumanya kwe revolution ya 86 eri superior to the law, eri superior to the constitution. Nti abantu abaali bayulisa engoye abaalumba ensiko ne bagenda balwana ebirowoozo byabwe biri superior okusinga constitution. So bimenya mateeka twesabire ng'ensi ng'ogyeko okusabira Lukwago muntu omu. Waliyo n'abalala be tutamanyi ababiyitamu n'ababiyitamu n'abanaatera okubiyitamu nti ffenna yatugambye atunona. Ate ekiri atabaala n'asigadde eka Don Nabasa ye yali akulira ye yali akulira CMI ndoza SFC Don Nabasa Major General. Waliyo General Birungi actually Birungi ye yali akulira CMI Don Nabasa nga akulira SFC. Toyinza kugamba nti bino tebabikola naye kati nabo yabaggalira. Birungi amaze emyezi 8 mu kkomera nga tamututte wadde mu kooti yerosi. Kino Muhoozi agezaako kutudemonstratingira one that is above the law, yali waggulu w'amateeka. Ekyokubiri nti asobola okukola buli kintu kyonna ne wabulwawo ekimukolwako. Bw'amala Lukwago agenda ku gwe nange n'omulala atagetinga n'abasinga Lukwago ekitiibwa n'amaanyi. Nolwekyo kino kiseera kya buli muntu okufaayo okwekaabira n'okwesabira n'okwerwanako nga bukyali. Buli muntu akozese kyasobola. Nze nkozesa ebigambo n'amateeka. Institutions aziwambye. Ababaka ba parliament yagamba parliament is full of clowns. Bakazanyirizi badiikuula ye bw'abalaba. Kati olwaleero speaker n'omumyuka we yagambye ba representatives be babaka be mu parliament beyaweerezaayo mukiikirira. Oyogera ku speaker namba 3 mu ggwanga. Ni kubanga ye yamutiikayo ayogera byayagala n'akola byayagala ensi n'esirika. Nolwekyo mbeegayirira bannayuganda mwogere. Neegayirira muganda wange General Museveni. Bwadde ne ligambwako nnyini lyo. Gamba ku mwana. Tufa tuswala tuggwawo. Njogedde bino nga nkyali bweru nga nkyasobola okwogera. Kubanga banaano n'abalala nga nange bankimye. Tewajja kuba waayogera. Alright, General Muhoozi Kainerugaba mu tweet gye yakateeka eddakiika 3 emabega agambye nti I have decided to give Lukwago another night of kibooko. Nsazeewo okuwa Lukwago ekiro ekirala eky'emiggo. Bigambo bye yakajja byogera eddakiika 3 zokka emabega. Bw'atyo yeeweze n'okuggyako omukutu ogwa Daily Monitor okusaako n'omukutu ogwa NTV era bw'atyo n'agamba nti kino agenda kikola mbunnambiro nga yakafuna clearance oba olukusa okuva ewa muzeeyi. So kale byebyo tuli kwogera ku ddembe ly'abuntu mu bufu obufaanaganako ko bwe butyo. Honorable Medard Sseggona ntandikiddewo ebigambo bye obiwulidde nga batuwumbawumba ensonga. Alaajanidde mukulu munne era n'agamba mukulu wange oba oli awo President Museveni anaawulira amaloboozi g'abasajja bakulu banne era n'amugaa nti bwaddeni ligambwako nnyini waalyo atemedde okulwana n'abituteera awo. So byonna biggwera mu kiri kyakulembeza oba kibadde wakati ekigaa nti bwaddene ligambwako ate nga naye yennyini yeewaddeko obujulizi n'agaa nti teri ayinza kuŋŋambako okuggyako muzeeyi ye bwana ŋŋamba nyinza okukyusa mu byenkola. Kati we twagala okutunuulira President Museveni omukulu byakola bimunyumira musanyufu nabyo ayamaze okuwa obwanga teri mulala kifaanagana ngaani nga yali Ssaabawolereza yali ani ono gundi eyagamba ng'agamba abaali banyonyereza akakiiko President ke yateekawo namuga tulina gy'ogenda kundoopa
ya bagamba IGG namga tuna jogenda kundopa yali teyali IGG waliwo akakiiko akabalamuzi president ke yateekawo ku byettaka omusikazi oyo mwerabidde erinnya ne gundi oyo gundi so werukulye weyubuziga eyamugamba nti mpozi ogenda kundopa wa Katonda wokka mayanja si mayanja so nga mugamba tewali above tewali joina kundopa walala wonna okujjako ogenda kundopa wa Katonda eri yandyera biddoyo omwami ye yali ndooza saabawuliriza ebiseera ebyo ye yali Antony General wemba simwerabidde eri yandyera kiri wakiwanuka wajjo naye oli so kati yamujjako bujja kati yerooya we omusajja we bamuyita simanyani eri yandyera ndirijjukira naye yagamba tolina gyogenda kundoopa wala kitegeeza wa Museveni tojja kundoopa nene bonundoopa naye ono ekirungi agambye kyayagala okubaako naŋŋamba kalina kubaani muzeeyeka nguddayo ngukubira bakulu ba Museveni simanyi mwebali mu ggwanga muno bakyalimu mwebali bannadduli bannalweyiso mwebali abantu abakulu abakulanye bannaddiini saagala kuboogerako saagala nyina ekigambo kyembadde njagala okukozesa naye sijja kukikozesa kiyinza okulikika obubi naabo saagala kuboogerako kubanga benaalyogeddeko ne batuusa obubaka obw'omwana bwe yayogedde eri taata naye tebalina makulu mu ggwanga muno bo basigalira kubeera tebalina myoyo gye balyowa ffe tweryowa bw'abanga omwoyo akulyowa omwoyo atuuka ogamba nti nange ntya okufa aba alyowa myoki oyo aba atya okufa naye muntu atya okufa nga ye kyatugamba bw'abeera ku kituutu wali oba ku mimba lyabagamba Tereza eri Katonda otuuke mu maaso ga Katonda wo ng'akusiima agamba ggwe waliwo agaana okugabana byakoleredde bw'olumu oleka abaana ne balya gwe n'ogaana ogenda okufuna byokoleredde abo bonja kubakuba mpaka naye nze ŋŋamba bakulu banne basitukiremu Haji Nadduli bannalweyiso baani waliwo wano omusajja ali awo abakulu mwe bali olukiiko lw'abakadde mwe luli muno era we luli nalwo basituke bagende balumbe ndowooza mwabo ne owekitiibwa Dani Mulika mwana atambulira bajja muggulira musituke mugende mulumbe General Museveni pulezidenti w'eggwanga lino mutuule naye mugende nti omwana yagambye gwe gwawulira wekka tukusaba omuyite byakola bino naffe tubiraba nga tebitunyumidde mu ggwanga muno bw'ona omugambako omwana bw'anaamanya nti abakulu bagenze taabayoole nga taata tannamutuuza ayinza okubaleka omwana ayinza okubaleka kuba eyo nayo mbeera olaba yagambye buli ananeetantala okumpa ekipapula muyole wajjo ayinza okubaleka kubanga ebigambo byayogera ayinza okubaleka kuba bajjako bagenze wa taata yasindisa obaka nti yekaya alina okukola ki okuŋŋambako kanabo tebagenda kulumba mwana bagenda kulumba taata taata bamugende nti ensonga y'omwana gyayogedde wagirabye nti kati omwana agaye nti enkwata amuyita amugende nti enkwata y'abantu eno gy'okwatamu desimenti zino nyabadde njagala oziggale abantu bano bwe bakwata bateeke mu butuukulu bwa poliisi kubanga mwebuli taata tagamba nti abantu bano bakwata tebalina misango naye atereeze butereeza ti abantu bano bwoba bakutte tobatwala mu desimenti batwale mu butuukulu bwa poliisi gye basookerwa ebabuulirizeeko bwena emala obabuulirizaako ebatwale mu makooti kubanga kyasiba ye pulezidenti ayimbirira era akivumirira nnyo omuntu okumala omuteekako toki ate n'omutwala mu kooti tajja kwogera kituufu abadde akivumirira nnyo enkya n'eggulu so nzika ekigambo kyange kyensembyayo ku ani ku bigambo by'omukulu byabadde ayogera ebigambo by'omwami Sseggona obiwulidde balwana nga omwami Muhoozi omuduumizi waffe w'amagye ali Bungereza agamba nti wano mwali mubuuka myala bazadde bamwe babasiba ngozi ng'ate ye ali mu rule of law mu nsi gye yali n'ebirala byayongeddeko yo submission ku bigambo bya Medard Sseggona. Nze kanso wange kyemanya nsingako emyaka naye era sisuubira nti mingi nnyo naye kitegeeza mu kiseera ekyo wadde nali muto nnyo naye nange okulya emiwogo okuteeka ku bibegaabega wano bakojja baffe kwabe balina ku maanyi ne mutambula okuva ekitintale paka mukono nama mugenda kwekweka olw'entalo ezo naye ngaolutalo olwo lwennyini lwali lwakuleeta ddembe mu ggwanga
Chichale kigenderwa kyalyo. Kigenderwa ky'olutalo olwo. Yes. Honorable wagamba nti ebyatulwanya bizzeemu taba mu kyamu. Olw'ensonga nti embeera eriwo bakitaffe ekyabatwala mu nsiko kyali kyakugjawo pandagaali. Kyali kyakugjawo abantu be baateekanga mu bbuutu. Kyali kyakugjawo abantu be baawambanga. Nze nikugaye maama wange omu Naarongo Mungu amusasire kwa naye yafa. Yali ebuyikwawo mu kitolo ne bajja ne bamutemaatema ebifiififi. Naye ffe tuba tuli eno Kavule bagamba Naarongo awedde baamutemyetemye edda. Kakati kitegeeza nti no ffe bakitaffe ekyabatwala mu nsiko kyali kujjawo mbeera eno kiwamba bantu kutwala muntu nga tamanyi na waja akola kijatwaliwa n'abamututte nga tebamaze namweyanjulira ngate kyangu nnyo ekyokoya kwa kakati omuntu nga Lord Mayor olaba nze Kabwera nze goyinza okugamba nti atukwetaaga mu kifo kino ekya poliisi nenzija kwa manyi ne bwe naagaana sirina gye ngenda kwekweka ate bamanyi sirina musango era sirina kineekwesa era nja kujja ne reporting wemanga mulina omusango gwe munteekako mugunteekeko naye nga nze muki mu bulungi kati ekitiibwa Lord Mayor ayawummula ekisooka munnamateeka amanyi kibayita summons. Yes. Kwanga naye kenyini abadde azigabira abo beyeetaaga okuwoza ne baklayant be. Kizibu nnyo kyakumugamba nti Lukwago tukwetaaga ku lunaku lwe luti mu ssaawa bwe ziti. N'ajeema. Talina kkubo mwagenda kuyita muntu mwerufu muntu alabika ne bwe yeekweka wansi yonna ebeetegera nti Lukwago ali awo. Kale nze nina ebintu kuba nina muganda wange omu baamukwata mu 2021 nga twakatandika campaign bamuyita Hassan Mubiru Kawaala awo baamukima kiro drone yamukima ekiro nenkulayirira paka leero Hassan taddanga mukulabika timumanyi oba mulamu twanoonya Hassan n'atubula ne tugenda okuzika tata wa Hassan nenga Hassan sijja kulima nti Hassan amanyi nti kitaawe yafa. Yaleka omwana nga wa mwezi gumu n'omwana kati ali mu kusoma oba asoma simanyi kwandudde okuwuliza ebifaayi naye embeera eno nze kyenja okuteesa kwa ebintu ebimu byetaaga kuteesa nze kyeŋŋamba pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni alina ebintu bibiri byasigaza okukola mu bulamu bw'ensi eno. Asigaza okuleka Uganda ng'ebuliidinga oba okuleka Uganda ng'erina emirembe gye yalwanirira ekintu ekyagenda kikola atya. Asooka gye abantu abalowooza nti obuyinza bwakuzannyiramu buzanyizi ye kennyini asituka agambe nti ku lw'obulungi bw'eggwanga lino linalwanirira kino kye nalwanirira kye kino banne Uganda kufuna ddembe okubeera n'okwesalirawo adde ebbali wali agambe nti ku lw'obulungi bwa Uganda omulundi guno siri mu kalulu oba mulundi guno wano wennyini wakati wempumulidde. Era Uganda kyotegeeza oyagala mzee ave mu ntebe akakkane ye kennyini aleeta eddembe mu ggwanga sajja kyasaba okiwulira bulungi aleeta eddembe mu ggwanga kyekireeta emirembe gwabigamba amumanyi obaje yava yerabiddeyo kano kawedde akolera 2-3 nze ndoza pulezidenti mukama waffe nti kyeyalwanirira yatugamba yarwanirira kujjawo bannakyemalira kulwanirira ddembe ly'abantu ekibadde kirina okutaasa eggwanga lino pulezidenti kukola Moi kye yakola n'adda ebbali ne bateekateeka okulonda nga pulezidenti ali wali awo akola ki atunula alaba ani atabangula emirembe gye naleeta nga musajja mukulu era pulezidenti mwennyini waagaana okukola ekyo nze kyenteesa era bannayuganda mbasaba abatera omumiitinga pulezidenti bamugambe Moi yamala n'akkiriza n'agamba nti akola obulungi bwa Kenya nzikiriza kantuule wali Kenya egende mu maaso n'obukulembeze obulala. Ekintu ekirala lwaki nti no Pulezidenti Museveni asobola okwonoona eddembe lyagamba lyalwanirira
bantu kujja ku nguudo yes ne batandika okubanja obuyinza oba ne bagenda mu ne basala amagezi amalala agagenda okunoonya obuyinza nga ye bwe yagasala agavirako abantu okufa ate ku luno tugenda kufa nga ntera hamwe kwanga waliwo nze Kawooya agamba nti Mugisha yalya sente zange ez'omuwi w'omusolo bya Ruhanga era wakira abaana mu 29 ng'abantu babuuza omuntu lwaki ennyindo yo mpanvu yogera ekigambo Mufaliso kasooka tanda n'oguyita omufalasi ekivaamu ebiddako twabira mu 29 kakitegeeza nti ebyo byonna byonna ekitaasa eggwanga president kugamba nti akulwa obulungi bw'eggwanga lino ka stepping aside tusala amagezi era omuntu yenna gwanagamba nti stepping aside omuntu yenna gwanaleeta bannayuganda bajja muwa kulwa obulungi bwe naye senga kisigala nti bannayuganda bagenda kubanja obuyinza ekisooka tetugenda kufuna ddembe kubanga tugenda kusibwa ekyokubiri tetugenda kufuna ddembe tugenda kufa kutiŋŋana kubanga nze nja kulaba omuntu nti ono mwestana bebabbye sente zaffe musajja atu negonjagala okutta oba gonjagala okutema talina nakyamanyi bannayuganda ekigenda okutaasa eggwanga lino ali ogu pulezidenti kudda bbali akikole mu bulungi bw'emyaka gye kati gyalimu era ojja kulaba nga bino byonna bano abeewaga abakola ki abaagala okutoseringa bannaabwe abaagala okukola efujjo ku bannaabwe bonna abalowooza nti bakola kusanyusa ye ate nga boonona bwonoonyi ojja kulaba nga bonna bakakkana nga amampati gabaggwa naye tigasobola kubaggwa nga pulezidenti ate bwe bakikola ye n'asula gwanagamba n'atunulira kwanze ku lwange nze bwe bankwata pulezidenti kye yasooka okwogera yagamba oyo Kawooya yakubye abasirikale bange n'emmotoka zizze 6 zirina emmundu ozikuba otya nga kiva ate mu kamwa ka pulezidenti kati kitegeeza nti bali obo bawaze omwana azaakula opede nti agundi ankubye nkyalabika gw'omusoosa omuyiikiriza lwaki ono akubye tosooka mumuyita n'omubuuza nti naye lwaki muno omukubye bwoti nti njiikiriza nti ate solution teba yakumukuba wakati emyaka jjaffe jakutubuulirira nakutulaga eggwanga wayo lyandibadde likola ki kutuwa ku kyejo kutulaga ekyejo ekirimu obugunjufu nti eggwanga lyandibadde lifaanana bwe riti nga jjajja kuma abazzukulu era nga jjajja bwayagala baforena nga bwe beeyagala mu ggwanga lyaffe naffe atuwa omukisa tweyagale alright kale nze kyensembyeyo okumusaba mpaayo eddakiika emu yokka wakati wa bannayuganda abasuubira nti eddembe ly'obuntu basobola okugenda ne baligobako era ne balifuna mu Uganda Human Rights Commission and the same time ompe ne message entonotono eri akakiiko kano aka Human Rights Commission kiki kye kasobola of course mu ssaawa zino okukola okurestoringa ebyo bano ba Yusufu bye balaba nti bikyankalanye tekakyalina akakiiko k'eddembe ly'obuntu ko tetukayinaawo nsagala kukulimba tewali tekaliiwo so terina magezi okusinziira Yusufu byakubuulidde byonna nga bw'obiwulidde tekaliiwo wakalu era woofiisi tuyinayo nkalu bagenda kunywa kacyayi nawe bataaguliramu bintu baali batuufu baali batuufu tekaliiyo okuggyako nga pulezidenti amaze kutuula naye ddala n'akakasa ebigambo bino n'abiwulira ddala Mungu bw'aba amusaasidde n'abiwulira n'aleeta oyo ddala gw'alaba tiyasaanidde okutuula mu ntebe eyo tuvulaba nkugambye nti Medi Kaggwa yakolako era we alina n'abantu be yakwatako alina n'abantu be yagamba basasula era ne babasasula be baalirira mwebali yakolako era mu kufa kwe buli muntu yamutendereza naye okuva lwe yafa tewakyaliwo okuggyako nga zzeeyo buzzi n'atula President Museveni n'atunuulira mu bantu oba n'ayita abantu abaye njagala mumpe gwenteeka mu kifo kino enkola eyo bw'anaagikola emirimu gyonna ye gyalabanga egitatambula gijja kutambula n'atatula ye kusalawo nabanne bamugamba nti ono
wabula n'alaba y'abasajja bakulu abantu baayita nti ono mbadde njagala muwa kifo kino mumukube mu ttooki nze gwe mulanga gwe mukubira mu myaka gino 5 nga bwe yagambye nga bwe yalayidde n'agamba nti teri kusumagira teri kwebaka President Museveni atuule akyuse system omuntu gwagenda okuwa obuvunaanyizibwa amala kumuteekamu amuteekewo afunewo akakiiko abalina abantu abakulu abakola akakuŋŋunta abakuba ttooki mu muntu oyo so si parliament oba oli awo tujja kufuna abantu abatuufu abakola emirimu egyo gyennyini egisaanidde naye bwe kibanga kyekyo nga bawudde Yusufu akunnyonnyodde nga ye gye baamukubira ate gye bamutuma aleete obujulizi kale wallahi tetulinaawo abadde tetulinaawo biki ekyamazima kyobwekityo akakiiko tolina bigambo byako akakiiko ensi gye bagamba nti ngunyufu ezisinga obungi tulabira nnyo ku Bungereza baitha naano mu Uganda waliwo omwana yali oba ava Mbale busi eyo Batororo weraba nga palamenti etambuza mirimu nga ye bwe yali agisuubira yalekulira ona lebo simujjukira bulungi naye yali muvuka muto bwe yajja mu palamenti ng'alaba makoona byabadde asuubira nti eggwanga lirina kutambula bweti n'alaba nga bimuzitwalira ku mutwe yalekulira kati omuntu yenna ayagala eggwanga lye nze nzikiriza nnyo n'okulekulira madamu Wangadya ne ttiimu yo mbadde mbasaba ku lw'obulungi bw'eddembe ly'obuntu lye mutasobodde kukwata nga bwe mulina ddikwata mwandibadde mulekulira kubanga gano simaka nti nina okulwa n'omusajja bwakuteekako embeera enzibu oba omukyala onoba omala n'ogamba nti kiganye kati ekyamazima ogamba tolina ssente zikola mirimu mu mwaka otuuzaamu kooti omulundi gumu ate buli district ogiwaayo olunaku lumu ate n'olunaku teruwera musooka kunywa bikyayi nemudda ku mmere bicepere mugenda okutuula nga n'omukuto gubajjudde kulinga mutandika kusumagira kati mbadde nsaba ku lw'obulungi bw'eggwanga ate n'ebyo byonna bye bagamba ate kakati wagenze ebweru okola kino ekitali kituufu ekigambo ekitasaanidde mu buwangwa bwaffe ekyamazima ttiimu yo naawe kennyini director musale amagezi gonna office muzikole ki muziveemu naye nze ekya Haji Mustafa president okulonda omuntu asaanidde balonde nze kakiiko k'eddembe ly'obuntu kandi bale tekalondebwa president gavumenti eriko semateeka yakimwa era nsaba amamembe ba palamenti bagezeeko kikola ki bakikyuse waliwo ebintu ebyetaaga okukyusa kati tozagamba nti no akakiiko k'eddembe ly'obuntu kuba singa kabadde kakola ku bantu abatakoze ekyo ng'abantu be bakola kwa kati Wangadya ayinza kubeera awo nga naye order zaaliko za bakama be abamuwa omulimu kakati tasobola kukola ddembe lyo gwengaanirisibiddwa gwengaani kati batekewo embeera banga bakakasa nti akakakiiko kakulwanira eddembe ly'abantu batekewo embeera endala ereeta appointment ku muntu oyo agenda okukola ki okutuula mu kifo ekyo ekyokukola ki kubanga tosobola kuba na muntu nga naye kennyini w'omulaba enjogera teriimu ddembe ayogeza maanyi ayogeza busungu ayogeza wakulaba alabanga naawe omulabe we n'ogamba nti agenda kubeera ku sayidi yo nze atambudde mu kifo ekyo mu ofiisi ezo okugyako bano aba wansi ate nabo bakazi batu abasajja batu batya otuuka nagamba nti nze ndiko mulimu gwange n'owulira nga tojja muteekako pressure kalera nga bw'olaba kati wenze mu mawulire era bagiranga kati watandise otulopa walimiridde eddembe lyabwe lyobuntu lwaki obaswaza kakati ebintu ng'ebyo kitegeeza nti no tulina okuteekawo embeera ng'omuntu aba ali independent akakiiko yeetengeredde obukiiko bulinga nga busatu akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'eddembe ly'obuntu n'akakiiko akalamuzi judiciary ebyo bifo bisatu byandibadde nga byetengerera nga biri independent nze kwe kuteesa kwange nja kwebaza nnyo bannayuganda abadde batugoberera nja kwebaza nnyo abakulu abateekateeka okuteekawo omukutu guno mukola kyamaanyi okutambuza emirimu gy'eggwanga kubanga si kyangu
ebintu bino byetwogerako bintu binene bintu byamaanyi ate eggwanga lisaana okubanga ffeffe nnyini tulyeterereza. Bannayuganda gw'olaba nga muno kimutuuseko oba oli wa NRM oba oli wa DP oba oli wa NUP nyorwa manya nti ssaawa yonna nga bw'olaba lwaliro abadde sipiika waffe naye takisuubira nti bukya naye laba mukazi wattu kyayiseemu bagenda okutuuka wakawe ng'ali ku macupa naye era tebagamba nti ono omukazi ayinza okwabika basigala emirimu bakola kye bageze kukola oluvannyuma ate bagamba nti abe twali tunoonyewe tebiriiyo kati tegeeza gowangadya madamu naawe nkya kiyinza okutuuka ku ggwe ate naawe era kati saawa zino kiri ku ggwe akati gwe kisa kya Mukama simanyi kisa kya Mukama teri muntu ng'aliko kisa kya Mukama ng'oyogera ebintu ebifaanana kale binaaba byalulala tweyanzeege akadde kemutuwadde baganda baffe yonna gye musinzidde okubeera nga mugoberera program Detective Special olunaku olwaleero omukutu baguyita Viki Exclusive tubeerawo okutuusaako ensonga nga tuzisensula mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Buli lunaku lwakubiri tubeera ne Haji Ali Mustafa, buli lunaku olw'omukaaga era tubeera ne Haji Ali Mustafa mu programu yemu Detective. So nga ate mu nnaku endala programu zaffe ez'olunaku zibeerawo nga ziddukanya omukutu nga bwe guteekeddwa okubeera nga gutambula. Tukyafumba tulina bingi bye tubateekerateekera mulindirire programu y'essaawa 3 eza buli kiro gye bujjakaawo maaso katusabe ne Mukama agende maaso okunyiga ebiwundu ohilinge tugenda kubanga tukola enteekateeka sebo mu maaso eyo gye bujja oba oliawo oyanirizibwe officially ku mukutu Viki Exclusive olw'ebirowoozo ebirungi ebigatta ku ddembe ly'abantu mu mbeera eyo. Kale Kibira Construction Company Limited bazimba batunda amataka ag'endagano n'ag'ebyapa genda bakuguze ettaka ery'amazima bakugamba nti engombo kwe batambulira amazima bugagga. Mu Kibira Construction Company Limited mwogule ettaka ery'ekyapa ne batakusasuza transfer fee mu bufunze bwe bagamba nti ettaka lya $25,000 oba lya $10,000 ezo zisente zokoma okusasula tebakugamba soko oleteyo akakadde leetayo $1,000,000 simanya 2 kiba kiwedde bakola renovation ow'omulembe mucho nti baddaabiriza amayumba agabadde amakadde ne bagateeka ku standard amayumba ne gafuuka gada.com bakola smart homes oyagala nyumba yo kubeera ngeri electronic oyogera bwogezi nanju buli kimu kijja kubeera nga kitambulira ddala bulungi nnyo nyini ddala. So nga ate abaganda baffe ba Brain Train Infant and Primary School bakugamba twala omwana ku ssomero kusala maroda e Masajja omwana asobole okubeera nga abangulwa emisomo gibeere nga gikugondera bamanye embeera y'omuzadde. So nga bano baleeta ne offer eri abo abazadde ababeera nga baweerera abaana naye nga tebali mu ggwanga ly'essomero lyokka mw'osobola okuteeka omwana wo nga buli weekend omuzadde ofuna access eyogera n'omwana wo. Ekyo nno kikulu. Abazadde abamu bwe babeera mu masomero bammibwa olukusa naddala olwogera ne ku baana olwogerako n'abaana singa babeera nga tebali kumpi n'amasomero nekisiŋŋaanibwa nga abaana bayisibwa mu mbeera embi omuzadde ku ssaawa esembayo ne yeekanga embeera y'omwana gy'abeera alimu. Nyondo Glim bakola ku nsusu osobola okubanoonyako mu mbeera oba mbuufu obufaanaganako ko bwe butyo munzikirize ku lw'obufunda bw'obudde mbeere ng'ate enkoma wano engeri gye kiri nti tetutudde ku TV video giweka like subscribinga mwebale nnyo mwebale ddala gabadunda bankuumire mubeere bulungi mweraba. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya ze Nyondo Whitney, gankola ne Nyondo Glim, tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport, nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Glim. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi. Mini UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo
tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusenkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.